Abayizi b'essomero Liseta Parents Primary School erisangibwa Seta mu ggombolola y'Eggoma mu disitulikiti y'e Mukono boolesezza ebitone nga bayita mu mizannyo okuyimba n'ebirala. Ku mukolo guno abayizi ba top class boolesezza bye bayize nga boogerako eri abazadde okulaga nti bayize ekimala. Muno mubaddemu n'empaka z'okusoma Bayibuli era abayizi balaze obukugu nga wano omugenyi abadde ow'enjawulo Gloria Mulungi Ssennyonjo amanyiddwa nga Baby Gloria asabye abazadde okufaayo ennyo okukuliza abaana baabwe mu ddiini. So thank you so much for paying for school fees, but as you're busy, please be vigilant on the children. Please train up your children in the ways of the Lord, because that's the only way we're going to gain a baswaza. Wano omulambuzi w'amasomero mu kibuga ky'e Mukono Olivia Bulya wasabidde abazadde okufaayo ennyo okusomesa abaana baabwe eby'emikono nga bakyali bato. Kalikulamu empya eriwo egenda okutandika abaana okugenda okubeera nga bagikozesa yakubeera ng'omwana alina kyasobola okukola ate nga tetuvudde waggulu yokka nga tubidde ddala ku nasale Seta Parents kyekola obulungi. Director w'essomero lino Annie Njuki asabye abazadde okukuuma abaana baabwe obulungi nga bali mu luwummulo oluwanvu kubanga ennaku zino ebintu bingi ebikyamu ebigenda mu maaso ebikosa abaana baabwe. N'abakola ebintu eby'enjawulo ku baana in form of house boys and girls boys beeyongedde. Tuli mu ntiisa nnene abazadde mbasabanga ssenga waabwe mukuuma abaana bange kuba njagala kuddamu ku celebratinga nga tuli ku P7. Omukolo gukomekkerezeddwa n'okutikkira abaana ba Kindagaten ekisanyusiza abazadde baabwe. Mu mbeera y'emu abayizi b'essomero li Galaxy International School boolesezza ebitone nga bayita mu buwangwa ng'okuzina amazina, ennyambala n'ebirala. Minisita w'amawulire mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke nga yabadde omugenyi ow'enjawulo mu kwogera kwe asoose kulaga obuwangwa bwa Buganda gye buzze bweyubulamu naddala mu nnyambala. Bali lutegeka abayizi baabwe ku bintu ebikwata ku buwangwa bwabwe n'ennono ennyambala omuntu yandiyambadde atya mu ngeri ye enneeyisa olulimi okufumba emmere efumbibwa abantu ab'enjawulo era tugirabyeko awo. Mu mbeera y'emu asabye abazadde okukuumira abaana baabwe mu mirimu naddala egy'emikono mu luwummula luno lwe bagendamu. Tuli Baganda nti tetuli Baganda kati obulako wonna wookola ki woogwa omwana abamu oyagala muyigiriza luzungu lwokka bwayogerako ku Luganda abamu bamuyita navanakiro abamu bakukuba otuuka mu basomyeko mu maka gaabwe luzungu lwokka. Akulembeddemu enteekateeka eno Wanyama Jeremiah Wandera agamba nti si kya bugunjufu omuntu obutamanya buwangwa bwe nga y'ensonga lwaki bategese omukolo guno. N'aba Sudan nabo n'ensi endala bonna balina okukolera wamu okukola ki okukwasaganya tenti yaabwe omulimu gusobole okuvaayo. Mu mbeera y'emu essomero li MTG Junior School Ensambya bajaguza olunaku lw'obuwangwa n'ennono nga boolesa emisono gy'engoye, amazina g'ekinnansi, okuyimba n'ebirala. Abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno Igogo Catherine akubirizza abazadde mu kiseera kino eky'oluwummulo okufaayo okutendeka abaana baabwe emirimu egy'ewaka basobole okukula nga balimu ensa. Dear parents, with these learners, it's not only the teachers, or it's not only for Mr. Joe, but it is the learners themselves, we parents, and the teachers. Atwala essomero lino Ojok Peter naye akubiriza abazadde okusomesa abaana baabwe batangaaze emikisa gyabwe egy'omu maaso. Primary 7 candidates sat their PLE. My dear parents, I'm so glad to say that by look of things, those children are going to perform very well. Indeed, they are going to perform better than they did last year because we saw how teachers did their work. Tukikoze okwongera okutangaaza abaana bano nti era n'abasoma oluzungu ne tutambula amawanga gonna ewaffe yeeka. Kindly leave the photo. Otyo ebyo nno nga bikyali bityo ng'ebule